bugagga businga bugagga buno bwolaba. Shirik la dhulmun adhim. Bannange muve mu masabo, mugendayo kiro, mugendayo mu kyama, seeka tandaba, gundi tandaba, naye wallahi Allah akulaba. Fa in lam takun taraahu, yadde gwe tomulaba ng'ogendayo okwate mu bibbo, fa innahu yaraaka, mazima Allah akulaba nga weeyambula engoye onaala eddagala, byonna Allah abiraba. Muve mu shiriki, bye mwetaaga byonna jalla jalaaluhu abirina. Omuntu yenna anaafa ng'ogasse ku Allah n'ojjulukuka ng'omugattako, abo sayadikhuluna jahannama dakhirina, abo bagenda kuyingira omuliro jahannama oluyingira, era tebagenda kusonyibwa. Nabbi Mungu yamugamba sallam, ne bona negayirira 70 marra, emirundi 7 sijja baddiramu. Shiriki. Suratul Luqman, mani yabulira omwana we ebigambo byali bingi. Bannange mwenenye shiriki, muve mu shiriki. Obuntu bwe mutambula nabo mu nsawo, abagenda n'amadagala ebweru, bakutejuza omuwala ebuwalabu ng'ayina ebidagala abinyokeza mu mulimu gwafudde, yakomyewo e Kampala. Lwaki otuuka ku mbeera eyo? Twekwate ku sala, twekwate ku istighfar, twekwate ku saddaaka, twekwate ku saala ekiro, twekwate ku kugaba, twekwate ku saalira Nabbi Muhammad sallam, twekwate ku bintu ebirungi n'emirimu emirungi Allah gy'ayagala bye twetaaga tujja bifuna.